that you move, but I can be your baby. Your baby, I got you to better. To gale watch up put tenka de to kole kumasape. I know you deserve better. Say I can be your baby. Your baby, I got you to better. To gale watch up put tenka de to kole kumasape. I know you deserve better. Alright, akaiba dozo kaulide agambye banange tugale what chapters enkade tubikule ku chapters empia tukole ku masape. You know you deserve banango obugambo ngabuwomu. Akakayimba kani wakakubidani akayimba kange kako oli serious kati kange ne bafani bange saa zino manyiwe tubuta kaba tekakyali kako weka okay. Kati kaba kamwe kati naffe ba boyfriend abali serious babutuweereze ka buli muntu ali serious abatali serious ani awadisa akayimba kano oyimba wange wonna mbwe wandikira we wandikira nyimba Victor, I'm a songwriter. Wow. Though I write my own music, I don't sell music. Wow. Toina omuntu yemulala go yenaina go wandikira. Asinaba kubaako waliwo bye nali nyambyeko but tuli tuba ne non disclosure contract. Non disclosure okay. Tuina kuyoga. Obulungi ali ku Spark TV munango mukulu gwe tulina olunaku lwaliro akayimba ke mulabye ka premierize lunaku lwaliro nga kagamba ndi serious ekitegeeza mnamwe ba boyfriend abali serious mukwano akayimba mubeeko gwe mukaweereza Victor Rose buza kumulabye Spark TV. Bagamba batya abatulaba ku Spark TV. Amanya n'eddoboozi nze wajja Victor Rose Ginger Boy the Nile Prince gonna amanya ge bampita mwana wa Ginger abakulu bazadde bali batya baliyo bakalamu koddeeyo ndidi mama ni baba muyinzo kwa bali kubonera eno iwoli songere munavaayo eno wano nabe Ginger baba bali kumbona bali kubona balungi. Okay, that is nice. Yeah. Music atambula atya? Music atambula bulungi so far. I don't complain. Okay. Yeah. Twawaniseye ekifaananyi. Oluvanyuma lw'oluyimba lwe walusudde ati papa naffe ne tuwanika ekifaananyi. Abaana abawala ne bavaayo nga bacomplaini nga asaleko enviiri bannange. Tugeza okulaba ate enviiri tekuli. Kiki nnyo? Video twagikwata sometime back before nga sinaba kuzijjayo. Ova ku kino osalawo okujja enviiri? Just nze njagala nnyo okubeera free like wemba mpulira ziba vibes wemba mpulira nga njagala zisiba nga nzisiba manya kwa dread zange zakula kati nzijjako ne nziteeka ewaka wemba njagala zizaako nga zizaako. The lover boy Victor Rose. Erinnya Victor Rose olijja ku ki? Mama ange yantuma Victor. Okay. Then my mom is called Ruth. Pamuita Ruth. So yeah, so nali njagala nnyo mama ange kuva dda so nali njagala to live in to continue with her legacy. Yeah, kuba yali ayagala nnyo okuyimba though teyasobola kukimakinga to the mainstream. As nengamba one day singa mpitamu my stage name will be her name. Naye ate nga ndi musajja. Okay. Nga sobola kweyita Ruth. Yeah, so nenzijjawo ka TH nentekawo Z. Okay. Okoze collabos nyingi. Lwaki mami naito mugatta ku collabos? Mama yawumula. Mama teyali like muyimbi nti seriously yali just bano abakyala abayimba mu church though she couldn't take music serious like yaitabikola nti nyonyo si kiri serious kiri awo. Kati wamugoye kayimba? Yeah. Teri omulala ayimba? Ekitone yakiwagoeka? Ekitone nze yakitwala. Yawulira kakayimba kakasoka? Oyimba wange mama wange fani wange. I think she's my number one fan. Okay. Retwasembayo okulaba 2024 wali ku Skies Hotel. Wagura eri ku Valentine's ng'okoze ekintu kyo? Yali Kingdom Kampala. Kingdom Kampala, sorry. Yeah. Yes. Banno bazze bakola collabos, bazze bakola concerts. I'll give an example of acidic vocal. Kino bangambye kyemba nsookera ku Yesu garaki nsookedde. Ebibuzo tubitanise. Ebibuzo twatanise dda. Acidic vocal bazze ne bakola and you are the person behind him. Ne mujja ne mukola gwokolayo ddi akako. Akatali kali ka Valentine. Nga ka concert. Inshallah ulamu bwawe buli anytime a time entuufu eribe etuuse tujja kukola. Okay. Victor Rose katana ku managinga.
MC Cats. MC Cats. Yeah. Oh, mbadde manyi we managing. Wali gamba bannange okikwasaganya otya. Videos nga zotuleetera za tabu. Video za tabu ate nga zikyajjira ddala ako just ke kasookera kyobola kagamba ndi serious. So you're gonna see a very serious Victor Rose. Wow. Yeah. Wina kayimba ne fie siri ekyusa. Akayimba ko ani ya initiating a collaboration? Collaboration nga omanyi fena tuli mu Cats Music Retro Records tukola fenna so akayimba buyimba tetulina nakamu tulina bubiri waliyo kako remix then ne kasiri ekyusa. So tukola nnyo fenna aliyo n'obulala obujja okujja mu maaso. Yeah, so just nga abantu abakolera ewamu anytime muba musobola linking up ne mubako ne kyemukola. Omulungi ali ku Spark TV ndowooza okitegedde agambye ekirekerya it is Cats management ekitegeeza tugenda kuba tulaba bingi. Yeah, bingi nnyo. Okay, tuddeyo ku music challenges kizo z'omeetinga nga gwe? Challenges nyingi. Gy'otalyerabira? Nyingi wantandikirewa. Tunyumize gy'otalyerabira gyoga myuka kano sirikeerabira. Challenge esookera ddala mu ndongo kizibu okufuna a genuine friend. Utegeeza ki baffe ba fans tetuli? Like kizibu nnyo okufuna mukwano gwo gw'osobola okubalirako ebyaddala. Kati ffe ba fans tulimba. Bafaani baffe tubaagala nnyo era we really appreciate the love they show us, they give to us. But oba weetaagayo omuntu akuli close, like omuntu akuli okumpi. Abafaani baffe tubalaba lumu na lumu okitegeera obalaba ogenze mu shows obalaba ogowinze live like temuba na physical connection yeyo naye njogerako mukyaliwo omuntu nga osobola oga nti ono kyali wange kati kizibu nnyo mu music muno okufuna because abantu abasinga bajja buli omu ajja ne intention ze. Yeah. Okay. Have you ever been heartbroken music-wise? Very many times, very many. Which one won't you forget? Gy'otalyerabira? Gy'otalyerabira. When someone formatted my music, then that broke my heart forever. How did that happen? It happened. I don't know how, but it did. Like wali ya formatting just yamuyiwa. Yafuna disk yange namuyiwa yenna. Oh my God. So I think that's the biggest heartbreak. Yeah. Zalinga nyimba meka? Nyingi simanyi na kumanya wa meka. Wow. Kati temwa retrieving any music since then? Twagezaako naye Chaike yakikola yalina ekigendererwa ate byagaana okomawo. Actually project zadda naye nga tezirina gundi abamanyi production zajja tezirina ezimu plugins ezimu zavaako amaloboozi agamu tegaliimu like that nga olina kubiddamu byonna. Wow. Yeah. Wow. Okoze collabos nyingi n'abawala nga Gloria Bugi, nga Fiye, nga Martha Mukisa. Otunuulira ki before you do a collabo as you? Friendship gyemba nina n'omuntu. Okay. Enkwatagana yange n'omuntu kyensinga okutunuulira ddala kuba kyanguwa nnyo okukola n'omuntu nga mwetegeera. Omanyi Uganda wano collabo either mu nsi endala collabo zigatta ne Uganda collabo zaawula. Oh yeah. Okitegeera nti musobola okolaboratinga n'omuntu ne mutuuka ate time y'okuta oluyimba nga bye mwateesezaako byonna bivuddeko ng'alaba nga akuyamba alaba nga okitegeera kivola saagala kola n'abantu nga sikyali wange kuba mukwano gwo amanya nti kye tulimu kwepushinga ng'ab'emikwano. Okay. Yeah. Okay. Apart from the girls that you've worked with on collabos, ani gwe wegomba gwogamba nti Milka ono ne bamumpa njagala amaloboozi gabike? Nga mukyala muyimbi. Yes. Ogamba mukyala ye. Nga mukyala muyimbi nja kuwa example nga ba Winnie Nwaji, ba Shiba, ba Vinka, ba Rema Namakula tunuira mu gundi yo gy'oyiri. Nze ndowooza Winnie Nwaji ye muyimbi wange asinga actually mu bakyala ye muyimbi gwe nsinga okwagala naye ate we tuba twogedde collaboration I think Shiba
kuba mpulira waliwo kyensobola okupulinga out of her kye batanaba pulinga. Wow, ng'ekiriwa? Nze we muwulira mpulira ikasobola nina kyetusobola okukola bwe tuba tukoze ffenna ekyamaanyi ennyo. Ako bakawulidde Shiba Victor Rose munoonyeeko. Nze nja munoonya. Omukyala w'amaanyi oyo okunnoonyaako. Kituufu. Akayimba ka Winnie Nwagi kaliwa kosinga okwagala? Nazaalibwa kukwagala. Okay. I was born to love you, yeah. Wow. Bw'oba oyimba mu nnimi ki? Ennimi nnyimba mu Lusoga, Luganda n'Oluzungu. Twakulirako ng'oyimbyeko n'Oluswayiri. Yeah, n'Oluswayiri nduyimba. Obadde olwerabidde. N'Oluswayiri nduyimba. Okay. Naye ennyimba ez'Oluganda z'osinga okubeera nazo. Ate nga now we are breaking the chains. Tetwagala kubeera mu Uganda wokka. Olinayo obuyimba obw'Oluzungu obujja? I think breaking the chain doesn't necessarily mean nti tulina kuyimba Luzungu. Kuraki? Kubanga music as music is also a language. Wow. Yeah. So ndowooza tulina just kuongera ku creativity yaffe nga tucreatinga. Okay. Then nakufuna abantu batuufu be tulina kukwatagana nabo. Kuba ne wonayimba Oluzungu naye ng'ebintu by'oli mukola engeri gy'oli mu kwepakegingamu nga nfu terulina gye lugenda banja baluyimbye. Ogambye owandiika. Oba owandiika oconsideringa ki? Considering how people will relate with what I'm writing. Okay. And I do music. Asobola okuresonating nga osobola okutula wansi no relating ku kyempanise nga baliega ati ndi serious. Buli muntu yali agadde okulaga omuntu nti ndi serious oba okusaba omuntu abeere serious. So yaganya okuwandiika something nga omuntu ajja kwanguwa okurelatinga nakyo. Okay. Omulujjali ku Spark TV munnange tulina omukulu Victor Rose ng'onono yatwadde akayimba akapya nkagamba ndi serious era tugenda kuba tweyongera okukategerako masa wabula nga sinagenda mu maaso nja okujjukiza bannaffe abateekamu ensimbi okubeera ku mpewo za Spark TV be bannaffe abanumida bagamba goyina mukwano yeetaaga ensimbi bano bajja kukola ssente zitaliko musingo gwonna kyolina okukola munnange besiga genda mu simu yo genda mu Google Play Store downloading Numida app ojja kuba obafuna bulungi bano bagamba balina abantu 8 mu Uganda ababeesize ne babawola okuviira ddala ku miliyoni 1 paka ku miliyoni 2 era nga business zawe mukwano zitambula bulungi muzuri sana era nga sente zino osobola okuzeewola osobola okusasula mu bbanga erina 15 na kwa 3 na kwa 4 na kwa 5 ne na ku 6 21 questions munange be batuteekamu ensimbi abetaaze bakubire ku 0787568903 ate gwe agabaza WhatsApp message baweereze ku 087568903 njaga okwebaza omwana omwala AC Fashions anyambaza asangibwawo ekasubi amwetaaze osobola omukubira ku 0706226062 ayinengo yempya yayingiddewo n'obuvazi obupya ani akwambaza Victor? Actually nze neyambaza. Yimba naawe? Nze neyambaza. Ati yena sirina designer. Bw'oli omuto wasinga kwagalanga music ki? Music wa omanyi mama wange yali awuliza nnyo bamisa kyabo. Misa kisemakula? Bamisa ki bajofe lutaya. Twakulirako munaye. Ate taata wange nga yayagala nnyo Shaggy. Oh. Yeah. Keka style aka Shaggy ak'enviiri. Wow. Yeah. Okay. Kati gwe wawulizaako ezo ennyimba oba wabalabanga bulabi nga tobitegeera bigenda mu? Yeah, of course nze nali kuva mu buto nga njagala nnyo okuwuliriza music era I think waliwo natuuka around P5 P6 nga wabawo akayimba akapya akafulumye oba wabaawo nga bawakana about music. I was the right person always consultingako. Kiki kye basobola kyotalyerabira? Kyesirierabira bingi naye kati wakiki. Tumenyereko abawagizi bwe twagala tutegere Victor Rose yani abazadde baali batya? Awo mbanja kuba nkulimbye. Okay, bwe wasooka batwalira akayimba akasookera ddala ng'ovudde mu studio reaction yaabwe yali etya? Bimanyi ebintu bitera okuba ebizibu. Yeah. Era mu kusooka baali tebakirinaako buzibu nze kuyimba. Though baali baagala nsooke
nsooke malirize okusoma university then ndyoke nkole ebyenjagala kyokka nga nze by that time nali naakava mu senior 6 ng'ate nze njagala ndaba nfunye opportunity ya Retro Records bam providing the chance a room to record biki okungaidinga nga ndaba eyo ze chance tezitera kulabika mu music ngamba okusoma nsobola osoma anytime ate nekyala nga believing nti nja kikola nja kutuukayo so nga nze mu mutwe ngamba wena breaking through njaba nsobola ofuna sente nesomese lwaki sisooka nenfokasinga ku music ono nga ndaba akakisa kano sirina kukolaki kukasuula so I tried explaining to them though waliwo okusika emiguwa first bakulemerako byasooka ne basooka ne bateekawo embeera naye last we nayogera ne muzeeyi n'akitegeera omwami omukyala omwami okay n'akitegeera n'akinyonyola mama gwabe yasinga omutegeera munnaye so ne bandeka ne bansabira n'okunsabira actually ne mbagamba I have to leave our home nga n'emikisa gyange awo mwali eri ewaka mukyalo okay jinja ne mbagamba okuddayo e Kampala njagala nve wano nga tutereeza ensonga soko batumireko munayo bagambe nti overe bakaba batya abe Mayuge nze ndi wa Mayuge ndi wa Bunya East Kyoga mba Kyoga Kigandalo so mbenda ino kyendimba lituwona era bali kubona muli kumbona bali kubona okay so vayeyo no Jen so mama wange ne batusabira for us tulina gundi culture waka tofuluma aka kugenda ku traveling nga tebakusabidde nga temusose kusaba mwenna so bansabira era olwavaayo the first track gye twata yali Love Legend ne Breaking Through. Wow. Oyogedde nti mami yali mukyala wa mukyaki goli mukkiriza nyo osabira wa ndi born again Christian though wow. Man Kampala muno church ezisinga z'abayaye nze gosabira ekituufu kiri nti Kampala ngawo badde sinabafuna ensabira eri wali osabira wa sijja kulimba mukyalo wali osabira nze nalokokera Lugazi ku Deliverance Church ekisinga abasinga be Lugazi bagimanyi so kyagendayo kono osaba ndudde nsabira nnyo wakakati olumba lwasooka okuba baluyitanga Love Legend love ojogera koki love jamu glasses nkulaba amasoko love teri fair naye totugambye oli serious love teri fair teba fair sometimes though it's the only beautiful thing kyosobola okusanga mu nsi muno gwekubeerako mu love wali yagaddeko nze njagala buli lunaku okay kati ndi serious ani gwe wakaweereza omutuufu tutulimba bafaani bange bonna abalina abantu abatali serious just njagala mbaweereza akakayimba oba ng'olina omuntu abuusabuusa obwa seriousness bwo kamuweereze omugambe actually ndi serious okay Victor Rose akade kafe katwedeko naye kyolekera omulabi wa Spark TV n'abawagizi babakwagala nnyo abawagizi baffe bambi mbadde mbabuzeeko ko mbadde ndi mu kuteekateeka music kwanza saagala kujjula bitayidde in most cases njagala nnyo ne mbawa ekintu nga mugenda kifiiringa so mbasaba tubeere bagumiikiriza bingi ebijja mu supporting music wange temustoppinga bambi you share this new song that we have released Baruyitandi Serious produced by my brother Instrumental Mwana w'Embarara then mastered by One Blessing nze yaluwandise nze yalukoze video nungi jeri already ku YouTube then music are available ku all the DSPs tutegeeza libraries online nga tumaliriza butumbugulu kitumbugulu video efulumadi kitumbugulu video eyo tujja kusooka tuteese ne omukyala Sylvia Chancellor then tuyoke tumanye ddi tujja okugita n'oluyimba okulupromotinga but before that ndowooza tetugisuubira tugira tunyumirwa ka audio tugira tunyumirwa ndi serious buterevu 21 questions bwekyo kyabdonako rayo tetugenda kubanga tusukawo mulekerawo kumpeereza message yabagambye edda konsati yaddi bannange konsati later mukama nga twanguyizaamu ndowooza mukiwulidde mugende ku social media handles ze mujja kuba mumanya kambawe ne namba yange ya business I'm back in business so
balina okumpa business, balina okumpa gig season zonna. Bagambe ngobajiddeko ne galubindi bakitegere nti serious. Be very serious. Okay, jibasomele mama. Namba ya simu gye mulina okubaako ng'oyagala bookinga Victor Rose for an event eri 0704 54 76 13 0704 54 76 13. Okay, we said after tugenda sukawo musila bulungi mweraba tuli serious. Straight one questions.